twabayise okugabana nammwe ensonga 3 enkulu kubigenda maaso mu ggwanga n'ebiri eno ewaffe mu DF. Ekisooka okutegeeza eggwanga nti twabategeezaako mu lukuŋŋaana olwaggo olw'amawulire ekibiina kya Democratic Front kiri mu kwetegereza ensonga nnyingi ezaaliwo mu kalulu akaggwa ekyagala okutwala mu kkooti naye twali mu kaseera katonda tukyebuuza bammemba b'ekibiina bannamateeka ne bannayuganda ab'enjawulo abwakwatibwako okulonda okw'ebitege bwe twavaamu. Era njagala okutegeeza mwami Sendegeya wa CBS ekyokuba nga DF yafuna memba wa Parliament tukimanyi nti twafuna obuwanguzi mu bitundu bingi ne butuulibwako, era twebuulirira ne tutagenda mu kkooti nga tumanyi abaabutuulako ekigendererwa kyabwe era tubawulira kati beewaana ku bye baakola. Ne tugamba katukole ekyo tulina okukola ekinaayamba eggwanga so si ekinaayamba abantu sekinnoomu. Kye tukoze tugenze mu kkooti ya ssemateeka ebeeko ensonga zeewaako ebiragiro bwe bekkaanyiza naffe ku bibuuzo bye twagala eddemu likkaanya naffe ku nsonga enkulu 9 z'enfunziza omuli okulemererwa kakakiiko ebyokulonda, okussa enkola ekiragiro kya ssemateeka oluvannyuma lw'okubala abantu emyaka 10 balina okuddamu ne basala ensalo za constituency. Abaamukola bakirowooza bulungi ne bassaawo n'omuwendo ogw'essalira tewali muntu yandibadde akiikirira abantu mu Parliament nga basukka emitwalo 10 gye bayita population quota. N'olwekyo kubanga okwala abantu kubeera oluvannyuma lw'emyaka 10 abantu bakyuka obungi, abato bakula ne bazaala bannaabwe, omuwendo ne gweyongera. So twasembayo okubala abantu mu 2024 etteeka ligamba oluvannyuma lw'emyezi 12 tulina okuddamu okusala ensalo za constituency. Tukyakolebwa, twagala ekkooti ya ssemateeka ekkaanye naffe kyoko kyali wabweru wa tteeka era ebawa ekiragiro bakikole mu bunnambiro. Okusinziira bw'eneeba esaze muyinza okulaba okuddamu okulonda mu bitundu ebimu kubanga bwegamba nti kyali mu wabweru w'amateeka neewa ekiragiro nga kigenda mu maaso so kigamba tulira tutambula tutyo kubanga yina eddembe okugamba nti bakisalirewo oba okulonda okukola ki okujja. Ekyo si kyaffe kya kkooti ya ssemateeka. Ekyokubiri y'ensonga akakiiko ebyokulonda gye kaagulamu obuuma obwalemwa okuzuukuka ku lunaku lw'okulonda nga babugula tewali na tteeka webabugulira, tewali kirambika ngeri gye bunaakozesebwamu, n'eze bayita regulations ezaakolebwa zaali za kimpatiira. Regulation mu mateeka eva mu tteeka kkulu, so tewali tteeka likulembera regulation. Regulations ziba litangaaza ngeri gye munaakozesaamu etteeka. So ekyo tebyakolebwa. Twagala kkooti ya ssemateeka ekkaanye naffe nti obuuma obwagulwa wabweru bw'amateeka era sitwewuunya lwaki era tebwakozesebwa nga bwali bina okukola. Ekyokusatu ye register eyakozesebwa mu kulonda. Twagala kkooti ya ssemateeka ekkaanye naffe nti omulimu gw'okukola register gwakolebwa mu ngeri ya kibugwe era ebeeko engeri gyerambika gye bulina okukolebwamu okulonda okunaddako okufaana bwetyo kuba tulowooza nti engeri gyakolebwamu register kyekimu ku byalemesa okulonda okubeera okw'amazima. Tulina register eya kompyuta ate tulina register ey'ekitabo nga tezifaanagana naye nga za polling station emu. Ndowooza ebyo tebisobola kukolebwa mu nsi y'abantu balamu. Ekyokuna ekyakakiiko ebyokulonda okusabanga abasimbiddwayo ebibiina by'obufuzi okuleetanga emikono. Pulezidenti asimbiddwawo ekibiina namusaba emikono 10
mu district bibiri byakusatu eziri mu Uganda kirwa nti abeere president ng'alina ekifaananyi ky'eggwanga lyonna, naye ekibiina ky'ebyobufuzi kinene okusinga president waakyo kiba kyalangirirwa dda nti kibiina kya byabufuzi akiko ke kamu nti era kirina ekifaananyi ky'eggwanga lyonna. Kati ate okubazza mu mulimu gwe baamala edda kuba kubamalako ssente nga kubamalira budde. Twagala kkooti ya ssemateeka ekyo ekiyimirize tekirina makulu era ekijjewo ku babaka bonna okuva ku pulezidenti asimbiddwawo ekibiina ky'ebyobufuzi ey'ensonga esigale kuba esibyeko bwannamunigina, kubanga baba bwannamunigina nga balina okubaako kye balaga ensi nti weebali era bakkirizibwa mu society mwe bali. Ekyokutaano ky'ekyamagye okukola omulimu ogutali gwago mu biseera by'okulonda. Amagye g'eggwanga tugaagala nnyo, amagye ga ggwanga naye bwe gafunza obuvunaanyizibwa ne gafuuka amagye ga muntu, ekyo twagala kkooti ya ssemateeka eweeko ekiragiro n'ekirangiriro. Gakozesebwa bubi era omulimu gwe gaakola gw'okuyisanga ebiragiro n'okwogera ebintu ebitakwatagana na mulimu gwabyo kwali kumenya ssemateeka. Ekyomukaaga gyakakyuka ebyokulonda okulemererwa okulangirira ebyavako mu kulonda kwa pulezidenti nga basinziira ku ebyo ebizze ku National Talent Center. Balangiranga bebalangiranga omuntu abuuza mu bijjeewa mbigabakaneko naffe ng'amatama ntengo. Twagala kkooti ya ssemateeka ekanye naffe nti ogwo omulimu gwali gwa kibogwe si bwe gubalagirwa mu ssemateeka. N'ekyomusanvu era akikibuka ebyokulonda naddala abakungu ba Kaaba district okubanga baalema okugabana bye baali baweereza ku mutimbagano gwa National Talent Center nti babigabana n'aba agenti baba candidate era siwali yabirabako. Twebuuza baweerezanga ki ne ba candidate ky'oba olabanga n'abeetaba kuwa president baabuuzanga akikyuka ebyokulonda mutulage ku bimuweereza biriwa ng'abitwalanga abatambuza eppesa lya nuclear tibyalabwako. Twagala kkooti ya ssemateeka ekkanye naffe nti ogwo omulimu gwa kibugwe era tegusobola na kwengera guvunda buvunzi. Ekyomunaana ky'okulemerwa kw'akakiiko ebyokulonda okuteerawo bannayuganda abali ebweru w'eggwanga n'abasibe okusobola okulonda. Ensonga eyo nagyogeddeko nti ne kkooti enkulu High Court omulamuzi Lydia Mugambe yagiwaako ekiragiro emyaka ndooza ng'ena egiyise nti abasibe ng'ogyeko oyo ali ku gw'okufa baddembe okulonda. Ne bannayuganda abali ebweru w'eggwanga basobola okulonda nga balondera ku bitebe by'amawanga gaffe nga bwe bakola amawanga amalala. Mugalaba wano waliyo okulonda e Rwanda, mugalaba naffe ab'e Rwanda nga balonda wano nga basiibira embasi zaabwe. Abantu abalala baddayo ku mwezi ekitunaana okusobola kuteekawo nkola bannayuganda kulonda nga bali bweru. Olowooza tukyali mu mulembe gwa kulya bikoola bya miti na kulya mirandira. Twagala kukyuka ebyokulonda kakkirize nti okwali okulemererwa era kyali kyakumenya ssemateeka.